Abamu ku bakamisona bali kakiiko akalondola emivuyo ku ttaka mu kiseera kino bali mu buvanjuba bwa Uganda. Banegulu babadde mu disitulikiti ya Butaleja okwetegereza ebikwatagana ku bantu abagamba nti bagoba ku ttaka. Enkaayana ziri wakati w'abatuuze n'abasuubuzi babiri mu ggombolola y'e Kachonga ng'eba Haji Malik Koire ne Haji Mumali Kifunde. Abantu 15 bagambibwa nti batulugunyizibwa ng'okwotadde n'okubagoba ku ttaka. Akakiiko kano akakulembeddwamu Dr. Rose Nakayi kalambudde ettaka eritudde ku yiika 7 eririko enkaayana nga lino liri mu lutobazi. Abatuuze bayitidde mu lukiiko ennaku gye bayitamu olw'enkaayana z'ettaka nga n'abamu balaze enkovu ze baafuna. Nali ndima bannange nga nze nali kubasaasoma nga mwami wange alima nange nga ndima kati byana sigalira awo entyo kati abaana b'ennyina abooluganda bange be bannyambako. Owulidde okuva ne batandika okusaaka taifu naye nga babakwata babatwala babasiba busibi. Bano bagenze mu maaso n'okulumiriza akulira poliisi mu kitundu wamu ne RDC okukolera wamu n'abasuubuzi bano okubanyigiriza. Abalumirizibwa beewozezzaako ng'ettaka lino bwe balifuna mu mwaka gwa 1970. Kibeera kibi nnyo abakulembeze ne tweyingiza mu ttaka. Omuntu ayinza okuba nga yagula ettaka lye n'oli n'alaba nti ensinga emunyize ate ayagala kunyaga ki ttaka. Naye omukulembeze oleka bano ba technical officers kooti biki n'esalawo n'egamba nti ono ye nannyini ttaka. We cannot go deep into the details of those issues, but we note that all of us now agree that there are deeper underlying causes of the land conflicts that might not be land. People have talked about poverty. Bwa poliisi n'abakulu ku district balabuddwa ku ky'okwekobana n'abalina ensimbi okutulugunya abanako. Abatuuze oluvannyuma basabiddwa okuteeka okwemulugunya kwabwe mu buwandiike eri akakiiko okuli n'emisango gye baatwala mu kkooti. Akakiiko kaasazeewo abatuuze bagire nga basigala ku ttaka lino ng'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso.